Abasuubuzi abakolera mu katale ka kasooli nansana ku masitoowa beerayiridde obutadda mu katale kano nga bagamba nti kaazimbibwa bubi nga kati bano emmaali baakugizza bbali wa luguudo baabakolera kubanga abaguzi tebakyagendayo ekireetawo akalippagano k'ebidduka naddala mu biseera eby'okumakya n'akawungeezi. Nze siddayo eri nze akankwasa nebo nkiddamu siddayo kubanga era olwedde kyanzijjamu tikisobola kulongooka. Tuli munda nnyo akatale twali asobola kulaba wadde n'omu kati ate ekiba kinzizayo kiki. Namata Betty nga yakulira abasuubuzi mu katale ke beetonderawo ku luguudo agamba nti omujjuzo mu katale ka gavumenti gwe gwabagobayo nga n'enzimba yako tebasobozesa kufuna ssente. Mu katale kano olw'ensonga emu muba endala. Ekisooka abantu tuli bangi akatale kati tetujjamu. Ekyokubiri abaliwo ku mulembe ogwo sijja kulumiriza abaliwo abakuba pulaani yaako baagikuba bubi. Akatale bakazimba ebizimbe mu maaso bw'oba tomanyiiwo nnyo toyinza kumanya nti waliwo akatale. Abasuubuzi bagamba kumpi baali bakolera bawooza mpoozi ne balandiroodi nga bakombye kwerima nti sibakudda mu katale kano okutuusa nga kagaziyiziddwa n'okutereeza embeera mwe bakolera. Wetusanga nga wano ffe aw'amaduuka olw'okuba nti tuwa renti mungi naye abanafe abatuli maaso kwegamba ambuleera oluseera esinga zitukosa kuba bateeka ambuleera waggulu sababa omuntu yalibadde apaakinga agule byagula ne paakinga oluusi ebeera nzibu. Baba balina amaduuka b'ekokkola abasuubuzi abadda ku luguudo be bagamba nti babalemesezza okukola ng'ekifo bakasitoma baabwe bwe bandisimbye emmotoka bano bwe bazza akatale ng'ate bba basigala mu katale ka gavumenti bagamba nti nabo banyigirizibwa bya nsusso era ng'essaawa yonna nabo baakwegatta ku bannaabwe ebbali ku luguudo. Tubingi ebitulemesa okugenda eri emidaala gya bbeeyi ate ekirala ebizimbe biri nnyo mu maaso byabuutikira akatale. Akazimbe tekakola tewali paakingi tewali kintu kyonna kakati tosobola kuteeka erimu nga tusinga tona busobola kutundira. Bwe twogedde n'omubaka wa pulezidenti mu Nansana Shafik Ali Nsubuga yennyamidde olw'abakulu ku munisipaali y'e Nansana okubigikanga abasuubuzi ensimbi z'obupangisa ko n'empoozi ennyingi kyokka nga tewali nkulaakulana yonna mu katale kano. Tiro balese emitwalo 10 n'emeka kyebanenyaako kiri kimu zisinza kugamba munnayuganda basasula musolo kuba omwo mwenzi gy'omusaala ogukola ki ogunsasula naye kyabuvunaanyizibwa kyaffe RDC meeya mwenna bakansalazi okutambula mugende mugambe nti muwandiike ekiwandiiko tuzze eri minisita mu local government batusalire ku muki pulezidenti ekyayagala abantu banyigirizirwa. Ye mmeeya wa munisipaali y'e Nansana Regina Bakite agamba nti abasuubuzi bennyini abaddukira ku luguudo balina n'emidaala mu katale nga n'abalala balina emidaala egisukka mu gumu wabula n'ategeeza nga bwe bali mu nteekateeka y'okugaziya y'akatale kano abasuubuzi bonna babe nga bajaamu. Nga mu bibuulo kati ye bwe yagenze mu katale okulemesa abantu yadde awakanya pulezidenti we yamuleeta wano kulaga nti ate baagala nnyo abantu kuba kati poliisi ziyisibwa Palamenti eyisa amateeka tuyina kyebayita Market Act. Akatale kano kalimu emidaala 83 nga buli gumu guliko lookapu 4 wabula we twogerera abasuubuzi 16 bokka be baakasigalamu ng'abasuba mu 3 baasalawo okuddukira ku luguudo olw'embeera embi gye kalimu. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.